Ekibuuzo kyange Mwami Jacob. Nze ng'omuwala omukyala mmanya ntya omusajja nti anjagala ebya serious. Vaako bino eby'okutuwaana biki ibyo. Mbadde nsaba ontangaazeemu mmanya ntya ti ddala ono omusajja ali serious kansetolinge n'ono. Manya ntya nti omusajja gweyagala akwagala. I think ekintu ekisingira ddala okuba ekikulu kwe kwetegereza ebikolwa bye, ebigambo bye. Bw'oba ng'oli naye akulaga nti no mu future ye gy'ali mwalamukedde ku makya ne mukolako ekintu ekiyitibwa future plan mwembiriri. Ebikolwa bye, action ze ziri ki? Yali yeeyamyeko ekintu n'akituukiriza. Wali okeddeko ku makya ne mutuulako awo, oba n'akutwalako ewaabwe, oba nawe n'omutwalako ewammwe. Yali akozeko ekintu ekira ddala oli wa mugaso gy'ali mu bulamu bwe. Ebintu eby'abasajja no bayirayo bakuba bakulaga nti nze ndi muyaaye oba sinze siri mulyaye. Kisinzira because omusajja alina okutuukiriza bigambo by'agamba omukazi ne bituukirira. N'oba mu relationship nga nawe omukazi tosobola kera ku makya ku notinga down ebigambo omusajja byakozesa nga kukwana. Kikiviiramu omusajja okulaba nti nawe tuli serious n'anoonyayo omukazi omulala. So bw'aba nga tasobola kera ku makya kutwala waabwe, nakulaga bazadde be, nakuba future plans ze nga mulimu ggwe naye, nga temutuulako awo ne mufuna serious discussion wakati wammwe ne wa gye mugenda. Ebiruubirirwa byammwe biri ki? Ebiruubirirwa kale biri ki wakati wammwe? Kiki kye mugoba? Laavu yammwe erina kubeera atya? Mwali mukedde ku makya ne mutuulako kaawo ne mwetegereza kiki nsobiza mu kyeziri mu relationship yammwe. Relationship yammwe mugenda giddukanya mutya? Bintu bingi nnyo bayirawo. Naye nga kingira ddala okuba ekikulu action z'omusajja nkulu nnyo. Ng'akufunye, ng'amaze okufuna, ng'ali naawe, ezo action ezo nkulu nnyo. Obuzibu bwammwe abakazi temwagala nnyo okutunulira ebikolwa by'omusajja. Ebikolwa byogera bingi nnyo okusinga ebigambo because mulimu omusajja nga mulungi ayogera naye ng'ebikolwa bye bitini. Manya nti n'oyo n'olwoba ofa otya